Natunulidde Olivia Lutaya ne baganda baffe abalala bonna nga baleeteddwa nempulira nga ninga amenyeka nene nga bana abasajja wano batwagala bagala batulabe nga tubreakinze kubawo ekyo kibagalira ddala nenguma nengana y'abaana bano b'amaanyi bwe kiba nti omuntu gwe tusuubira nti ye w'amaanyi mu ggwanga lino yefudde nti ye asalawo ani asibwa ani ateebwa ani afa ani ayavuwala ani agaggawala ng'ensi yonna nga Uganda gwe tunulidde ne tulowooza nti w'amaanyi nakyemalira walowooleza nti w'amaanyi nnyo ate kati ke kaseera bannayuganda bwe bamunafuyiriza yagenda okulaba nga okusiba abaana b'NUP kigenda muyamba okuleeta His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'alwanirira abaana abo batule ku meeza emu bateese kyasinga okwagala mu bulamu bwe kwe kulabako ekifaananyi kye nga kifulumye n'ekya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu nti balina enteeseganya ze batuuseeko. Kyagulanyi yagamba tagenda kutuulana nakyemalira bateese olw'ensonga y'omulamwa gwali kugwa kumujja mbuyinza ekisobola okubatuuza bateese amugamba abutya bwagenda okuwaayo entebe y'eggwanga. Yagenze okulaba nga abaana be basiba abantu bakoma babanjiza ku social media naye nga wabuzeewo omukulu mu kibiina kya National Unity Platform asisinkana nakyemalira nti bateese ku nsonga ezo n'agamba ekyokukola takyakirina kyalina okukola kyokka kulaga abaana bano nti abalumya abalemeeze mu makomera kubanga alowooza nti oba oliawo bano banaapondooka naye bagambye ekijja kijje gavumenti bw'enaakyuka abaana abakutte obuyinza banaayamba okuyimbula abaana abo kubanga bakimanyi bulungi nti basibwa watali musango. Agisetuba omusomi w'edduwa mu kujjukiza nno ayitira mu kusoma dduwa naye ate edduwa ze zikolera ddala. Bangi basomedde ku dduwa ze ng'olwaleero bakuba buladde. Naawe alina okusoomozebwa kw'oyitamu nga tonaba mugezaako. Alina ennamba y'essimu kw'osobola okumukubira eri 0703 31 39 25. Mukubireko naawe tojja kwejjusa. Message yaddemu eyo video bwe tubeene ewaffe mu busiraamu baga nti mutafakuna alayhi abamanyi bagyegasseko bonna ne bakaanya ne bakkiriziganya naye nti ekyo kituufu. So eyo message yaddemu eyo video mutafakuna alayhi n'omukulembeze yennyini yakkiriza yakonyemu stamp n'aga nti abantu bonna abayambako Mwami Museveni okunyigiriza bannayuganda buli omu alina okubeera held accountable individually. Si binene okujja ne batunyigiriza ffe tutunulira Museveni yekka ne twerabira bali abamufuula strong abamuyambako okubeera nga atunyigiriza. So abantu abamanyi abantu bano aba court martial lawyer WhatsApp number yiyawo muteekeke ebifaananyi by'abantu ba famire zaabwe gye babeera muba profiling mu binsindikire nze nja balabisa nteeke ebifaananyi byabwe bakyala baabwe abaana baabwe gye bava abaana baba amasomero gye bava bwe banaalaba nga tubatimbye ne bannaabwe bategeere nti mwe taata wammwe y'omu ku bantu abakaabya abantu mu ggwanga lino. Yes, kuba ekyo kye tusigazza okukola si bantu banene okubeera eyo bubeezi bo ne bayambako atunyigiriza ne bali akasene ne badda mu famire zaabwe ne beeyagala bweyagazi. Nedda si bwetyo bwe kiri. Abantu bategeere nti abasajja abakaabya abantu bava ku bitundu ki ne famire zaabwe zikombe ku ekyo abantu baabwe kye bakola ki kyebakola kyebasiga. Natunulidde Olivia Lutaya ne baganda baffe abalala bonna nga baleeteddwa nempulira nga ninga amenyeka nene nga bana abasajja wano batwagala bagala batulabe nga tubreakinze kubawo ekyo kibagalira ddala nenguma nengana y'abaana bano b'amaanyi bwe kiba nti omuntu gwe tusuubira nti ye w'amaanyi mu ggwanga lino yefudde nti ye asalawo ani asibwa ani ateebwa ani afa ani ayavuwala ani agaggawala ng'ensi yonna nga Uganda gwe tunulidde ne tulowooza nti w'amaanyi tugaa nti talina mumaanyi bw'oba osobola okukwata Olivia Lutaya ne banne n'otuuka gwe tusuubira nti gwe kirimaanyi n'oga nti balina bomu abo abamaze otokakasa nti alina empisi nti musajja mutiitiizi nnyo n'oga kati bano abeeyita bajjeno baaki bajjeno b'amalwa era bannaye ate ne ngamba nti omujega mbizi yeesiika yokka kati abakulu bano mu kwesiika bokka ne mumala n'abaana bano emyaka esatu gye mumaze nayo era ne mulema okumatiza ensi nti ddala bano abaana baalina bomu zaabwe ziri luddawo ezo zitalabika emyaka 3 ze mugaa nti mwabasanga nazo zaalagawa n'omusanga Brigadier Robert Freeman Mugabe nga naye atudde
Bolivia Lutaya bayimiriza wali mu kaguli atudde mbuna yawereza gwanga naye naddeeka ne bamugamba nti taata kulikayo n'agamba nvudde ne mukyala we n'amukulisayo mbu ava kuweereza gwanga n'ebyo ebyobusiru nga muyimiriza abaana b'abandi mu mitima gyammwe mukimanyi nti abantu bano bali innocent myaka 3 kati mwe Brigadier General Robert Freeman Mugabe mwasomera ki mwe muri bajjeno baawa muri bajjeno b'amalwa abantu be muoleza mbu mwabaleetedde ate nga mbanyigiriza munyigiriza kwotadde okubawaayiriza gwe muli tokwatibwamu nsonyi kutuula mu ntebe ya bulamuzi ng'abaana be muyimirizaawo mukimanyi nti bali innocent nga mutunulira ne famire zaabwe buli lunaku ku mitimbagano ku TV babeera bakaaba balajjanira abantu baabwe ne mutunulira abaana baabwe nga bali eri bali mu kunyoka konsowera nga bazadde baabwe mwaba bajjako kati mwe muli bajjeno ba kikaaki muli bantu kimu abatalina mukaabuntu ne mukkiriza ne babakozesa ebyobusiru olw'okuba mwagala ssente lwaki okkiriza okukozesa ebyekisiru olw'okuba oyagala ssente mulekeranga okubeera selfish njogera naawe Brigadier General Robert Freeman Mugabe mukwatibwemu ku nsonyi mwasomera ki obeera wali n'otuula n'ebikoofiira byo n'ebyambalo bye ebyamagye naye ng'okimanyi ddala byolimu bya busiru mwabataswala muli bakikaaki bannaffe so bannange mbegayiridde abalina information y'abantu bano abanyigiriza bannayuganda kwata WhatsApp number yange sindikako ebifaananyi by'abaana baabwe bakyala baabwe wa gye bava ne gye basomera nze mbiteeke ku mutimbagano nze nasazeewo okugyewunyisiriza ku interest y'abannaffe abantu banyigiriziddwa ekimala famire z'abantu bano zikaabye ekimala so bana bannaffe ababadde bapositinga Free Olivia Lutaya ne muteekako ebifaananyi by'abamachete baani bannaffe bonna n'ebifaananyi by'abasajja bano kati mubiteekeyo biri bitambudde ekimala ebyabakibalama tubizeeyo ebifaananyi nga tutadde ebifaananyi bya Nabbanja bano bajje no guti mubateekeyo muteeke Olivia Lutaya nga ne ba oppressor bennyini nabo ebifaananyi byabwe mwebiri